Yes, alright. Mugamba mutya mujje baleko. Yes, yebazibwa mbaaniriza nnyo abalabi baffe olunaku olwaleero era nga mbatumiddeko nga mbagamba nti Yesu Kristo yeebazibwe era weewe nnyo ekitiibwa. Kansobe nti mwena gye muli bulungi, nawe atali bulungi nsabye Mukama ayongere okukugumya ate n'okubeera nga watatambula bulungi ng'akuyisaawo bulungi. Nentumirako buli yenna yonna mu nsi gy'oli, oli mu Uganda, oli wabweru w'eggwanga emitala w'amayanja, buli ggwanga mw'oli olaba akatambi kano kuli ku makya, lwaggulo, kiro, misana, nkugamba nti Yesu Kristo akwagala nnyo. Oba waliwo ebiganye era nkukakasa nti beera nga oli mugumiikiriza, ng'oli musabe ekimala era lujja kukya lumu nga oli muwanguzi. Olunaku olwaleero ensi nga etaabatabuse, ensi nga etabanguse, bangi bagenda kweyambula nga banoonya okumanyika, bangi bajja agenda ewa Lucifer nga banoonya okumanyika, bangi bajja gezaako obugumiikiriza ewa Katonda nga banoonya okumanyika, bangi bajja kweyambulira ku social media ku mikutu emitimbagano emingi. Sirowooza nti na kino kyenjogerako olunaku olwaleero kipya mu matugo oba mu maaso go. Nedda kimanyi wali okyabye okubanga ennaku zino ku social media emitimbagano egimu nga TikTok, Facebook awamu n'emitimbagano emingi, abaana batandise okuta obwereere bwabwe oba obutambi obw'obusegu. Omwana n'avaayo n'agenda mu bannamawulire n'akola interview ng'alaga ali proud n'okubeera nga obutambi obwo bwafulumizibwa oba yabufulumiza. Abamu ne bamusasula sente n'ata obutambi obwo, naye ng'ebyo byonna lwaki? Nti ekiseera eky'enkomerero kituuse. Ne bano abasumba be tulaba bano bannabbi b'obulimba, eyo topiki tujja gikwatako nnyo ey'abannabbi b'obulimba, nti wagenda kukya ku makya n'olyo pasita gwe weesiga gw'okkiririzaamu gw'omanyi nti ye musumba wange, ye pasita wange, aveeyo agambe nti nze mpeereza mulabe Sitaani oba mpeereza Lucifer era yampa amaanyi, nze siweerezangawo Katonda omulamu. Ate nga ku lunaku olwo nga enkomerero etuukidde ddala, ne Sitaani ajja kuvaayo omulabe. Nga bwe tukimanyi nti simanyi oba andaba okimanyi olwaleero, naye kati kokimanye okuva na leero nti kigenda kutuuka ekiseera rapture eyogerwako ng'etuuse, Yesu Kristo ajja kujja nyakulewo abantu be, wajja kubaawo okukyusiganya, ye rapture. Ajja kujja ajjewo emmeeme eyo n'omwoyo gwo atuule mu ggwe nga yakola naye ng'abantu balaba ggwe. Anaabeera already mu kiseera ekyo, si buli omu, nga Yesu Kristo kwolwo yaaliwo naye ng'abantu balaba ggwe. N'olwekyo ne Sitaani ajja kuvaayo aviireyo ddala mu bantu be babadde ng'akozesa ekiseera kyonna. Omuntu aveeyo agambe nti nedda, nze siweerezangawo Katonda omulamu era mbadde mpeereza Lucifer. Omulabe ng'akyuse ng'amense n'ogamba nti bannange nga twafa dda, naye nga tewakyali kyakukola. Naye kati kyenkugamba nti eyo topiki nga tumaze ogikwatako ey'abannabbi b'obulimba, bwonna ezuula n'omanya nti ngwa mu kiti kino eky'abannabbi b'obulimba, ekiseera nga kikyaliyo, ojja kubeera nga guno omwezi gwennyini ogwokutaano gwe tulimu, topiki eyo tugenda gikwatako bulungi ebeere ng'eggwa. Naye nga omwana wa Katonda ow'oluganda, totuuka ku extent eyo ey'okubeera ng'ojja kuta obusegu bwo, ojja kweyambulira ku social media, ojja kubba omusajja w'abenda, ojja kubba omukazi w'abenda, ojja kwenda, ojja kubba, ojja kukola kinedda. Gumiikiriza ekiseera kya Katonda weekiri, ojja kubeera n'obulamu obutagwa. Wate nga ne mu nsi muno oli muwanguzi. Ffenna tewali muwanguzi atalina wayise. Buli muntu awangula abeerako ne wayise. Lwaki nkugamba nti gumiikiriza, sigala ng'osaba, tambulira mu butuufu n'obutuukirivu. Abo abantu abagenda okubeera nga beeyambula, nsaba weeberemu okubeera mu abo era nze yesaala yange. Kati kigenda kuyamba ki omuntu oyo okugenda okwetunda neyeteeka ku mutimbagano, n'avaayo n'akola interview n'agamba nti nze neetunda?
bingi tubirabyeko oludde ebituukiridde. N'agamba nti tize mpasa bakazi banange oba mbeera n'abakazi bannange. Oli n'agamba nti anti nze njagala abasajja bannange ngamba mu ngeri ey'omukwano. Kwegamba nga sitaani amuzibye amaaso nga right now awo waali omukazi munne gwawulira nti gwayagala naye ng'ate Katonda okutonda Adamu n'amuwa Eva teyali nsobi. Kitegeeza nti sitaani agenze n'ayambala abantu, omuntu oyo n'alabira ddala nga mukazi munne amulaba nga musajja era nga gw'alina okwagala. Naye gwategedde amazima, gwaweereza Katonda omulamu, awulidde enjiri eno naawe alaba akatambi kano okugamba nti bw'otuuka ku extent eyo nga tonaba kukikola n'owulira ekirowoozo ekyo nga kikuyingidde, dda mu maaso ga Katonda omugambe nti kitange nkyusa, kubanga ye abeerawo wali eri wonna, abeerawo kumpi naawe. Okyukire obwenyi bwe, omukoowole ajja kuyambe. Bw'otuuka ekiseera ng'owulira oweddemu amaanyi nga gwe tosobola, Kristo abeerawo. Okyukire obwenyi bwe omugambe nti nyamba, ntaasa eno embeera nze nga nsobola kugijjamu. Nkukakasa agenda kugikuggyamu. Abantu bano abasinga banoonyeza ebintu eby'omubiri. Sitaani agaba feemu, sitaani agaba ssente, ebyo ebintu sitaani akuwa bya kiseera buseera, naye nga wategedde obulungi bwa Katonda, nga wategedde omukwano gwa Katonda, nga wategedde Katonda engeri gy'awaamu ebintu, oba teweetaaga kubeera nga odda mu ngeri eyo ey'okubifuna ng'obifunye okuva wa Lucifer. Lucifer okuwa ssente, okuwa feemu, abeera ayagala mwoyo wo, kubanga ye takwagalangako. Yawalana omuntu okuva ku muntu asooka n'olunaku olwaleero akyawalana, nti ye okuwa feemu agikuwadde, naye abala mwoyo gwo ofe ozikirire ogende mugeyeena naye, ate nga tekikwewuunyisa ng'otuuse mugeyeena nga yakukinya nga yakusekerera nti lwaki. Naye sikwagaliza kulinda kutuuka ekyo ekiseera Lucifer mwana kutulugunyiza nga ate walina okusalawo ng'okyali mubi n'olondawo Katonda. Nkugamba gwa ndaba olunaku lwaleero, alaba katambya kano olunaku lwaleero. Kyuka totuuka kweyo extent egenda mbwonoonye feemu, mbwonoonye essente mu ngeri eyo. Nedda, kkiriza Katonda abeere omulokozi wo. Mwanjulira ensonga zo, kubanga Bayibuli egamba nti ye ensi n'okujjula kwayo byonna bibye. Mukyukire obwenyi bwe, waali awo abeera ready okubeera ng'akuyamba, abeera ready okubeera ng'akola atya, ng'akuwuliriza. Abantu banoonyeza ssente mu bubi, banoonyeza feemu mu bubi, naye ebyo byonna byakwegomba kw'omubiri. Bwe tukyuka ne tulokoka, okwegomba kw'omubiri tukwerekereza ne tunoonya okwegomba ate okw'omwoyo. Ne tusalawo ne tugamba nti wano awantu awamu ne wano ne wano omubiri katugweke, tusalewo tubeere nga tugoberera omwoyo, kubanga bw'osalawo kati omubiri guno, bw'osalawo ogoberera omubiri, omwoyo gwoba ogusse. Bw'osalawo n'ogoberera omwoyo, omubiri oba ogusse. So choosingako kimu, choosingako okugoberera omwoyo, omubiri ogutte. Bw'oba okyuzinza okugoberera omubiri gwava mu ttaka, gujja kudda mu ttaka. Emmeeme eyo tejja kudda mu ttaka, ye ejja kgenda mugeyeena. Ate kyoba omanya, emmeeme ewulira obulumi nga bw'owulira muno mu mubiri. Lindako bw'oliba ofudde ojja kweraba, naye tewandirinze kufa. Kkiriza olunaku olwaleero oyatule Yesu Kristo ng'omulokozi wo, oyatule okkiriza omwetwalire nga omulokozi wo. Tosobola kusigala kyekimu n'ensolvingayo ebizibu by'obeera ofunye, kubanga sikugambye nti ate bw'olokoka kaba kaserengeto. Challenges zijja kusigalawo kubanga ne Yesu Kristo waffe yazisanga ate era yazirekawo. That's why yasalawo afa atufiirire ng'alaba bingi bye tuyitamu, naye n'amanya nti bw'aba afudde ne yeewaayo n'afuuka ssaddaaka ku lwaffe, ffe tumukowoolenga atulwanire. So bw'oba olokose obeera omanyi nti nze bwe nfuna ekizibu nina gwe nzulukirako n'anwanira entalo n'empangula. Ffe tulina omulwanyi waffe oyo Yesu atameggebwa, atawangulwa, n'atulwanira entalo ne tusobola okubeera nga mwana wattu tumalako ne tubeera nga tuli bawanguzi olunaku olwaleero. Naawe bw'omukkiriza ogenda kubeera muwanguzi. So mbadde nkugamba nti bano abantu abanoonyeza feemu mu ngeri enkyamu
bano abantu abanoonyeza amaanyi ne bagenda ne beefuula abasumba naye nga amaanyi bagajja mu kizikiza bakusa mubiri banoonya bintu bya mubiri banoonyeza ssente naye nga banoonya bintu bya mubiri okitegeera genda osomeko ku Matayo 16:26 otandikiraawo weesomere kubanga bayibuli eyogera negamba nti kiri mugasa ki oyo katusomeko tulabeko mu bayibuli 20 Matayo 16 tulabe 26 kubanga omuntu kuli mugasa kutya okulya ensi yonna naye nga afiiriddwa obulamu bwe. Gw'alina obudde osobola okusomako ne weeyongerayo n'omalirayo ddala nti kiri kugasa ki onoonyeza feemu ogifunye mu ngeri eya sitaani. Sigamba nti alina feemu yenna oba amanyikiddwa omukina ng'ali famous okumanyika yakujja wa sitaani Katonda agaba okumanyika naye ngamba bano abakimanyi ekyaddala nti okumanyika akujja wa sitaani ogenda kufunamu otya ng'ofiiriddwa omwoyo wo ng'ofiiriddwa emmeeme yo ogenze mu geyeena ogenda kufunamu ki ng'ozikiridde obulamu bwo bwonna obumadde mugenda naye nga just wano omubiri gwakulimba ega nti genda onoonye obugagga genda onoonye sente z'ogenda okufoolekewo n'abaana bo baleme okuzeeyagaliramu sente z'ogenda okufa abantu bazirye b'otamanyi nakumanya naye ng'ate akkiriza Yesu ojja kubeera ne sente bw'omala okuva mu nsi eno ate ogende weeyagale ne Katonda wo. So nkugamba nnaku olwaleero beera mugumiikiriza lokoka kkiriza Yesu Kristo yabeera omulokozi wo olokoka okyusa amakubo go gonna amabi agatakwatagana na Katonda. Soma bayibuli tegeera omwoyo kyakugamba kubanga nze naawe yeffe kanisa ya Katonda nze ndi kanisa ya Katonda naawe oli kanisa ya Katonda. So kikukakatako okusoma bayibuli n'otegeera omwoyo kyakugamba oba omwoyo kyagamba ekanisa n'ogoberera ekyo omwoyo omutukuvu kyakugamba era nkukakasa bwe kirituuka ekiseera ekyokubeera nga Yesu Kristo akomyewo okukima ekanisa etaliiko bbala wadde olufunyiro ng'otambulidde mu kkubo ery'obutukuvu n'obutuukirivu ojja kubeera omu ku abo ojja kubeera nga owangudde ensi ate ne mu ggulu obeere nga oli muwanguzi ng'oweereza Katonda wo akutikire n'engule ng'otuuse eri ng'owangudde kubanga bakimanyi nti eby'omu nsi bizibu era ojja kubeera ne sitori yo y'ogenda okunyumiza bamalayika obagambe nti ffe twawaana entalo ne tuwangula nga Katonda waffe yatuwanguza tebyali byangu awo balyoke bakutikire engule nga wayimirira n'olwana n'owangula naye ogenda kubeera ng'ofiiridde mu kibi ogenze mu geyeena ate otuuka eri otulugunyizibwe omuliro bwe gukwokya ate nga sitaani bwakutulugunya kubanga kikugwanidde kyetukola mu nsi muno nga tukyali balamu kyekituyamba okugenda mu ggulu oba mu geyeena. So gwandaba olunaku olwaleero salawo omanye nti ngenze mu geyeena oba ngenze kukola ki ngenze mu bwakabaka bwa Katonda ngenze kusinza Katonda ngenze kujaganya ngenze kukola ki ngenze okubeera nga mpeereza Katonda wange mu ggulu eyo nga nsinza businza kubanga mu ggulu tewali yakola wabula kuli bakusinza kuli bakutendereza kuli bakugulumiza Katonda. Pozi nekisitayinza kwerabira nti mwegendereze abanabi ab'obulimba mu mawanga ate kati abavaayo bonna boogera ku banabi b'obulimba nti bali mu kibuga Kampala naye kyewuunyisa mu byalo baatuuka dda bavaayo okwogera ku banabi b'obulimba ne bagamba nti pasita gundi nabbi wa bulimba pasita gundi nabbi wa bulimba boogera bano abali mu kibuga okitegeera naye nze nkugamba nti wonna wooli nywera ku viivi sabira omusumba wo sabira abantu bo bonna baleme okugwa mu mikono gy'abanabi b'obulimba kubanga abanabi b'obulimba bano ye bwakukwatako oba bw'ogendayo ekintu ekyo kyabeera kutaddemu okukuvaako
kitwala Katonda, kitwala okwewaayo, kitwala okusaba. So gwawedde message olunaku lwaleero. Video yaffe eddako tugenda kuba tulaba bannabbi b'obulimba, biki bye bakozesa. Ye omutegeera otya nabbi w'obulimba? Omutegeera otya nti ono nabbi w'obulimba? Butya bwe beeyisa, butya bwe bukolyo ki bwe bakola, mitego ki gye bakola. Ye kwegamba bingi tujja kuba tubyogerako mu video yaffe eddako, mu katambi kaffe akaddako. Tosuba gwatulabidde ku Healing and Deliverance Ministries, tukwagala nnyo. Naawe atulabidde ku Big Media, naawe tukwagala nnyo. Gwetanaba kubeera nga osubscribinga, osubwa bingi, ogenda kulaba akagambo subscribinga. Ate bw'omala okusubscribinga ogenda kulaba waakadde. Bw'okonamu akakadde kitegeeza nti buli video yonna gye tuna uploadinganga egenda kusookera gy'oli, obeere nga gwasoose okugiraba. Ne nkujjukiza nti comment section tugirekawo nga nzigule, oteekeyo ekirowoozo kyo, oteekeyo ekibuuzo kyo. Newe obanga olina kyotuwawulamu ng'oyagala tubeeko kitukyusaamu, era oli wa ddembe okubeera nga ate mwana wattu okituwa kyonna ky'obeera otaddeyo. Sigenda kubeera nga nsuukawo wano, tusinkane mu video yaffe eddako. Ate okuttaanya bannabbi b'obulimba bano, lwaki tubattaanya? Kubanga Bayibuli yakyogerako, tibalijja bangi ate era balikyamya bangi. So n'olwekyo ffe Katonda tutaddewo okubeera nga tukugamba nti bw'otuuka ekiseera nga wagendayo nga tomanyi, bw'omala okumanya kola okusalawo, vaayo noonya Katonda we yakutonda akusumulule, akufuule wa ddembe, ate obeere nga oweereza Katonda. Bannabbi b'obulimba bano tebajja kuvaawo kubanga kyawandiikibwa nti mu nnaku ez'enkomerero balijja bangi ate balikyamya bangi. So gwe bw'ovaayo sabira abantu bo baveeyo basumululwe, muweereze Katonda. Otherwise tebajja kuvaawo kubanga kyawandiikibwa. Tosobola kusazaamu kyawandiikibwa, wabula gwe okwesabira n'osabira n'abantu bo b'omanyi ne b'otamanyi, n'abasumba bo ne babeera nga tebagudde mu kategwako. So tusinkane mu video yaffe eddako, mubeere bulungi ate era mweraba.